Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Bannaye mikwana abalungi abatulaba twatambudde edda nga bwe muzze mulaba olugendo era tukomyewo mu Mbarara town. Bannange tweyanzizza abanyankole beetu mwebale kutuwagira. Muterabeeramu abawala babiri. Kati buuza Teddy. Nje baleko basebo. Nje baleko bannyo. Kale. Mbuzaako ku mukyala gwe bayita Teddy. Nga siina muntu ayinza kumpeereza kirabo. Ekirabo kino ekikuweereza. Mwagalwawo. Omwagala nnyo ate naye akwagala nnyo. Ebyalaavu nga nabyesonyiwa. But this person is your personal person. Muntu oyo omulizo ninawo gwe mbadde ninawo naye sisuubira. Gwe tutanaba kutambula naye nti myaka mingi. Yaani oyo gwe mutanatambula naye emyaka emingi. Ati gwoganya okunzibirako nze mwogere. Okay, boba tomuyise sweetheart. Balina erinnya lye bamubatiza ewaka. Tusaba kumanya ku linnya eryo. Tweyita sweetheart. Kati munnange ekimuli kyo osobola kyogerayo bwe kiba nga sikyange. Anti ngambe muyita sweetheart. Nange nagenza okireetanga mu butuufu era njagala nkiwe nnyini kyo. Mukazi munnange naye bwonkazakaza yani amanya kugambe muyita sweetheart we wabaawo ebirala eri mu mmotoka osobola obireeta. Teddy wangambye linnya ki? Tewalikoze ebintu bino. Mbadde nsuubira yeye. Kati nzire Kampala wangambye osaba kumanya mazima. Shifa sonkondeke. Mbadde nsaba nze ntambule ng'obudde bukyalaba. Kyo wansabye nkikoze. Kiki tuba tukola? Eri ekikyala kyange. Olina kikyala kyo? Teddy. Oli mu mayindi zo bulungi wano we tuli oba toli okay? Weetaagamu time. Kati tukikole lumu. Tukikole lumu eki? Kati obadde oyagala ebirabo ebibadde ebya Teddy mbitwale wa Jamaica. Kati ate naye wuuyo ng'olina naawe ate obadde naye obaawagala babiri. Kinaakusanyusa mu mutima? Kuba yanjagala. Ye byankoleddeko. Akabanga ndaba yaliba ye mutuufu. Kati ye muwe buwindooza ne bwe simugamba nti teeba. Tukewo mugambe nti gundi aŋŋambye nkuwe ebirabo bino. Tukole kyekimu. Kiki? Kino ate sikisinkanangako ebbanga lyenkoledde ebintu bino. Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukobo bwotona surprise ekisooka wantegero. Hope Shifa nze kyoze ne wano Mbarara. Badde njagala kunsurprisingirako girlfriend wange. Puliro surprisingira bebweru sina bulungi naye tusobola oteesa. Yamanyi nange njagala byakuteeba nsize mbiraba. Nange mbadde njagala onsurprisingireko girlfriend wange. Mwagala nnyo naye tonseera. Tuteese oba nkukubire twogere direct call. Bannaye mikwana abalungi abatulaba twatambudde edda nga bwe muzze mulaba olugendo era tukomyewo mu Mbarara town. Bannange tweyanzizza abanyankole beetu mwebale kutuwagira. We love you so much. Shifa ne mumuzza nzuuyo nze kazo
nze agenda Kazo Kiruhura Kaguta Road Ntungamo Rukunjiri Kiyiyi bannange mmenye wandekewa okitegeera Bushenyi weno I have a friend of mine Shadia Java Shadia Kaberevere oh my God we love you so much Rushere Kabisoni menye wandekewa bannange mwe baffe thanks for loving the show we love you so much olulimi ate nkyagezaako duyigira ddala nkyagezaako duyigira ddala engeri gye mundaze okwagala bwe muti bwenzira shifa tetufuddeeyo genda so olunaku olwaleero tulina mwana mulenzi chosen ya contacting Hope Shifa banaye tuli no mumbala twetala we don't know where but ngenda kuba essimu atulagirire tugenda funa we tutererera tukube ku ssimu tumanye we exactly to go muno no balina ziwanu we nyingi amaneno town enkulu bitya ya maanyi so he's in love omanyi kuba in love hey ate abantu bambalooza abakyala bokka bakola surprise but this time around mwani yagaye Shifa nja surprise nga baby wange muwe ku birabo naye nange ebyokunteeba mbyagala toto ani nabagamba client wange kyongamba kyenkola gobokera n'ogula emmotoka nonga Shifa emmotoka giwe buwi mukyala wange omugambe happy birthday I love her so much giweeyo buwi that's what I do ngantuuka emmotoka ngiwaayo buwi naye ono yaŋŋambye nange njagala banteebeko ku linnya lyange okay so nengamba oke mukama wange era kyoyagala kyenkola nti kale nti Shifa munnaye ffenna tutambulira sigamba nti beebweru bokka konze nedda ffe buli omu kati tutuno tutuuse ngenda kuba essimu ndabe nga ntuuka bwali naye nga yaŋŋambye tuuka Mbarara town you call me ndi mu Mbarara town simanyi where to go so genda kufuna wa bannange we tusibamuko batulagirira I don't know eno town eri busy olaba it's a Sunday naye mama this is the park okay so oh mfunye hello Wanji Shifa tusewa ndi mu Mbarara ssebo bana ensonyiwa okudireyinga obudde bwankuttekuttemu nga bw'omanyi ebyolugendo ndi mu Mbarara naye simanyi oludde ndi wano uwa ndi wano ku Ize complex wano ani ndi wano ku Ize complex wano Ize yeah Ize it's Ize as in Ize yeah okay E-A-S-Y D-E-A-S-Y Ize complex yeah. Ninafuna bufunyi gwembuuza Ize view complex yeah kati gwe woli kati kansooke ndabe gwembuuza nengeze then nkuddemu kkubire ssebo yeah wendi wano nkulinze wano nga ku budaala okay tugenda nno kubuuzaako kale alright mumwewuliddeko Ize complex abagimanyi tugenda kunoonya wano gwe tubuuzaako oli agenze ngenda funa omwami oyo ajja kambuze ku mwami ono sebo nsaba kubuuzaako gyebaleko ssebo mbuuzaako wali Ize complex wa eri wali neryo esayidi era yeeyo kale tweyanziza ssebo kale thank you so much ekigambo ye Ize view ate yeriwa ye Ize view kati era yeeno yonna n'okwetoloola emabega yonna ye Ize view naye emabega era ye Ize view naye kati wano nga sirabawo muntu kale mukwano tweyanziza bambi thank you so much kamubuuze bwayambadde nga naye tuli bamukisa Ize view agambye ekigambo nkozese kya Ize view agambye nkozese Ize view bana etawuni eri busy Ize view Wanji Shifa bangambye no street kwendiko wonna Ize view mbe mabega waayo ne maaso gaayo kati siina bwe mmanyi oba oli mabega waayo ba maaso gaayo oyambadde otya ssebo ndi mu maaso gaayo nyambadde wano ka green waggulu
green Nempale naye Okay. nyambadde ka green. kale bambi kale kasita ntuuse kyekirungi kati tugendeko mu maaso twetooloole ebyaddala bwe ntunula wano wano ate kati ne bwe kuba bakudde eno side at least twetooloole we come back like this. This is what Tick Emporium is a view complex. Kyendaba eno side is a view neeno kati twambuke yiyo. No need to ask again, but nchinene, but it's a matter of us knowing nti agambe yambadde green, right? Atunule bwaba ali side eno eriko ekigaati kubanga ne wano ndaba is a view, but tugende mpola tuleme giyitako. They are so hard working. Mane nga takwata. Oh God. Nange nyina gwenda bayambadde green. Nyina gwenda bayambadde green. Ndabo yambadde green. Yeyo yakutte si. Sebo yegwe yambadde coat ya green ne t-shirt ya white. Yeah, yenzo. Olabe emotoka ya black. Wansi sebo tunule emanga yenze muno. Ene parking wano. Yesebo yenze muno. Kati jangu ndowooza muno tuyogerere ebirala wano. Kale. Nsanyusa okulaba ssebo. Nange okusanga otuuse mwana tu. Ntuuze naye simanyi Lunyankole. Simanyi Lunyankole. Balala. Muli mbalala. Yeah. Kale. So kati obudde kati ali wano ali side ki Omwana tu. Najje eno nga we najja okola okimanyi nakugamba ko obulimu bwaffe. Wangamba otambula nnyo. Baba nkubidde butu obwo nga tujja nga tukola. Kati bucha ne bakugamba nti kati babayise embalala. Ojja bw'omu obaze group. Tujjanga group nini. Okusinziira bweweetaze yonna n'ogamba embalala wano. Anti kati aba bangi naye mubeeramu gw'osiima. I know. Mwabawo omuntu omutima gwo gwe gusiima ne mukwatagana. Gambe nakiraba omuti olunaku lumu. Yali wali wano kuba twandinyumiza nga bwe tumuvinga. Manyi okupaakinga anywhere si kirungi. Bwatulaga we tudda. Kati twambukire wano. Anti kati tuli mu mbalala kati. Njiraba. Ekibuga twambukire wano tugere wali. Okay. Wetu kya. Lugazi. Lugazi. Neno waliyo Lugazi. Eriyo Lugazi. Lugazi mumanyi jinja. Eringo genda. Mu bikajjo. Bimanye yo. Uwa Mbale. Mbale Mulembe. Mulembe ya. Ale manyi bwe baga Mulembe ddamu Oliena. Oliena. Kama huwa. Kama huwa. Ombimanyi. Nkugamba kati gwacho badde okoma wali. Nkugamba Mulembe noziramu Oliena kama huwa. Asirani. Mbimanyi. Nze shifa wa surprising kuti akolera amawanga n'amawanga. Surprise mana gwe. Ndi mnange. Kasokedde nkubako surprise. Lero yange. Sebonza obadde onkomezza wali tobimazeeyo ebyo oyi mukwano nze buli wamu nnyina y'abantu. Naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze. N'ogamba mbadde simanyi nti abantu obimuka n'osalawo abasajja tebatera ssalawo n'ogamba nti shifa mwana muwala wuuyo nange nyamukubako surprise. Nasalawo. Salawo. Ekitegeeza tunaatera otuuka oba ki kubanga tunaatera okutuuka kuba waba tali waabwe lusi waliwo eyo saluni kaliwo akasaluni katera okukolako. Bam. So kati we have two options, tusooke waka tusooke ku saluni.
Saloon. Soke ku saloon. Yeah. Okay. Bataba ku saloon then nga tumanya teyakoze nga tuyoka tugende waka. Tugende waka. Okay. Kale. Bantu abalinga gwe tebasangika. Ndiwo munaye kulwa abantu. Ate mune abantu mwe abatumekinga kati obeerawo nga buli muntu omuwuliriza nga bwazze. Mbeereddewo. Amiina. Naye katusabe buli kimu kigende bulungi. Yanyo omuntu onsiime nga maze kukolera. Okitegeera kuba kati nange nkyawulira luli badde ku bunkenke bwa lugendo bane ntuuka ddi ndaba nduddewo time gye twalaganye ate wangambye n'otuuse simanyi ovaayo. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo Yeah, tukkirira wano. Tudda wano? Tukkirira tugende tuleke straight. Okay. So kati goza kina surprise eno. Olowooza anaakozesa bigambo kyanaasanyuka atya. Wali omutaddeko mu mbeera yonna ey'omu surprise nga like waliwo kyonna kye wali omukoleddeyo. Nedda. Wali nnize ndabira awo oba. Kale omuntu akwagala Tugenda straight oba twa. Okay. kati ngezesa. Wandeese kugezesa oba bakwagala nange. Buli muntu alina ebyo akozesa shifa. Wandeese kulaba oba bakwagala. Bangi Aliko olina mu trust issues eri mukyala wo tomwesiga bulungi. Nedda mwesiga naye just nalabirako mukwano gwange yali bizibu tebyagenda bulungi. Okay, so kati avuge straight tukyuse wafune wa parkinga linda kutusoke tulindeko tutuukirawo ddala tutuukira ddala kati ate bwe tubanga abayitawo ne tugenda walinga wali akabanda ne tuginyigaawo. How about ati no kati banange era no saga tetagera batulabe ozi ate kuyagala kuteeba kati ho kyoyagala nkitegedde naye katusabe kyekyo. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda. Okay, kati oli sure waali Abeerawo buno obudde anti ebuzibu ayinza oba ali waka kati manya anti yoono mutera abeeramu abawala babiri kati buuza Teddy. Okay, bwe ntuuka mu saloon kasita ngamba Teddy bw'aba taliiwo era bajja kuŋŋa ataliiwo aba waali gy'aba y'oyo tekisoboka kubanga n'abalala ba Teddy ye yekka ye Teddy ababeeramu babiri ebiseera ebisinga kale entera okusangamu. Kale mutusabire tusange mu Teddy tuleme ate kumunoonya nnyo kuba eriyo okutuuka mu saloon nga taliiwo ate ne tutuuka eka nga yatambuddemu okitegeera ate saagala omukubire okiraba nga omanya ebya surprise bwe biba kwa kati ate era bw'omukubira biba biralamu. Kale katugende n'ekirabo kyaffe ekisooka eri Teddy mutusabire. Kale wano kati kangire nga nzigaddewo kale naye nga weeraliikiridde bannange tutuuse mu kitondo naye nga mutusabire. Alright, tunoonya Teddy mujje baleko bassebo kale mujje baleko bannyabo kale mbuzaako ku mukyala gwe bayita Teddy nje baleko mukyala Teddy kale nyabo nawe je baleka banayo nansonyiwa okuyingirira ng'oli mu mirimo gyo nyabo tontya mbadde nyina njagala kubuuzaako nga nyina obubaka bwo yenze Shifa ye mukwano kasitoma banayo nansonyiwa mmale buuzaako ku mukyalo ono katono wanje mubuuzeeko katono
kuba banne nyingiridde mu budde bwo teyandisoose n'amaliriza wanje teyandisoose n'amaliriza bambi nsabayo buddakiika butono ngenda kumaliriza kasi okwengegeremu waddakiika ntono mukwano temulinawo mulala badde agenze kulyako langi kale agenze ku lanki tagenda lwayo tajja kulwayo kati njagala kunnyonnyolamu ensonga yange tutuule neyanziza thank you so much kati nina omuntu eyantise gift eno njikuleetere ng'omuntu oyo mwagalwawo akwagala nnyo nnyo akulowoozaako kati njogera mpola mpola ekitundu abantu bangi nandagirira naŋŋamba abo otuuka embalala noonya ekitundu bayitawo lugazi ekirabo kino yakikuweereza mwagalwawo omwagala nnyo ate naye akwagala nnyo ebyalaavu nga nabyesonyiwa wali omuntu esonyiwa laavu twesonyiwe laavu tudde ku ki laavu leero ekunyiiza wano n'okiwaamu tayimu nodda ku ndala kati osanga waliwo eyakunyiiza ne babaawo gye waddako tomanya siina kuba naye ndowooza kuba x sisuubira nti waliwo ayinza okundowoozaako tomanya n'agamba tedimuweereza ekirabo ye mukwano mu mukwano nno omungi ennyo omuyitirivu gwakuyinako mungi nnyo ku nnyumya gyakunnyumizaako sirina kansooke malirize ne kasitoma bambi mukwano nyongerayo just 5 minutes omuntu oyo nno ate nga ye ali shuwa yaŋŋambye shifeero olunaatuuka ku tedi agenda kwogera erinnya lyange amanyi tweyagala nnyo twesuubiza bingi kati era osobola okunzibira kafaanana ate ate nze mmanyi omuntu wo gwe mwesuubiza ebingi nange omuntu muyina bubeezi namba ya ssimu omuntu antuma nga simusisinkanye naye n'akulagirira sirina tolinayo omuntu ono kale kankubbireko omuntu ono mwami wo oba boyfriend wo agwa mu kiti ekyo awo waagwawo noonya naye siraba ayinza kubaani kubeera sirina bwondaba this person is your boyfriend mudeetinga omanyi omuntu ng'omudeetinga mwagalwawo kale mu kiti ekyo omanyi omuntu ayinza og'omwagalwawo nga byaba relative but this person is your personal person ekirabo osobola okimpa nga bwendowooza ekirabo era kikyo ekirabo kyera kikyo tukiteeke wano baitha wekinyumidde nawo bw'oba okireetedde nze wali kimpadde n'embeera ekirabo kiri wano naye nze nninza oŋŋambe nti erinnya bwe riti nkuba essimu y'omuntu kuba nze nnyina nnamba ye nze alina erinnya lye yaŋŋambye nti oke bw'agamba erinnya sirina shuwa linnya kine yaŋŋaye gwe erinnya lyagamba nze onkubire ate ekirabo si kyekino kyokka tulina n'ebirala bingiko nga naye olaba surprise eva ku muntu nno ng'otasuubira abantu babeeyo nga batulowoozaako nga gwe tomanyi nti munnange omuntu asooka okulowoozaako ebyenjawulo kati naye kino kyayagala oprovinga akulage nti akulowoozaako ebyenjawulo nti ate ye mu bulamu bwo teyajja byakiyaaye yajja kusigalawo nakubeerawo bwe tutanaba kutambula naye nti myaka mingi yaani oyo gwe mutanatambula naye emyaka emingi ati gwoganya okunzibirako nze mwogere sweetheart wange muyita sweetheart oh that's nice bana abakyala tukofa amannya g'okuyita abaami sweetheart okay bwoba tomuyise sweetheart balina erinnya lye bamubatiza ewaka tusaba kumanya ku linnya eryo tweyita sweetheart
Sweetheart, ampita sweetheart, mwita sweetheart. Kiki? Anti kati era ogoba omanyi erinnya lye lino sweetheart oliraba nange nsobola oddikozesa ku wange n'ali ku kamera asobola okuyita owuwe sweetheart Tweyita sweetheart. nange kati nsobola obbaayo ne gwempita sweetheart n'oli omwami oli gobadde okolako naani buli omu ayinayo gwayita sweetheart tukozesa sweetheart era bwakuba essimu hello sweetheart hello sweetheart nga tugenda mu maaso n'ebirala ekiki kyokka ye ate teyagambye nti ojja yita lya sweetheart yagambye ojja kuyita ku linnya lye erimu ery'ekika either ery'eddiini oba lino lye baamutuuma ery'ekika nze nina sweetheart olina sweetheart owuye sweetheart tugambeko ku linnya lye nkubulire mukwano bwe kiba ekirabo nga kibadde kyange osobola okindekera ate oyimiridde eddakiika zange zewampadde tezinnaggwako omulimu gwange guba gufa ayino eddakiika zemmala nga ntuddeawo nina okukola ku kiraya ate era bwe bale kuba mukyala mukozi bambi nina okukola kati munnange ekimuli kyo osobola okyogerayo bwe kiba nga si kyange baze ngambe muyita sweetheart nange nagenza okkireetanga mu butuufu era njagala nkiwe nnyini kyo mukazi munnange naye bwonkazakaza yani amanya bannange awo emirimu buli omu ogugwe guberedde oguzibu ku gw'omulala okitegeera simanyi kyamanyi kyenyinza nakugamba nsaba kale erinnya bambi kwali ku ssimu wanje kwali ku ssimu bannange kale olaba newe nandibadde nakatuuka the first 1 minute eyasoose singa waŋŋambye erinnya nti ye gundi singa twagenze dda ne mukubira essimu then nempangulula ebintu ebirala mu mmotoka bingi lwakuba munaye kati okutuuka nga oyiwa wano ebintu because yaŋŋanda ku saaluuni noŋŋamba mbi ku droppingire waka because nadde siri sure oba oli waka oba ku kati omanye ebintu ng'ebyo muba munzitira n'omulimo w'embeera sorry anti ku mulimu nabo bajja kitegeera nti omuntu agwa mu love n'ab'omulimu baboosi nabo balinako be baagala ate oba nnyonnyole nti surprise naawe guddeko tewagyetegekedde okitegeera baba sokyandastandinga ntesobola naye tetuganye si buli omu nti gwe bwoyangu okitegeera wagenda okitegeera si buli omu nkugambye muyita sweetheart we wabaawo ebirala eri mu mmotoka osobola obireetawo oba bino byokka byakuwadde kyokka nankubira kati ambuuze oba katamba simanyi nange kati gwe goyita sweetheart ye katamba sweetheart wange lyerinnya lye katamba okay kale nkuba essimu osobola omukubira kamukubira essimu sweetheart waffe ye katamba webale kwagala sweetheart wo mwagala nnyo amina thank you for loving him nsaba ondetereko ekirabo ekyo mu mmotoka leterako ekirabo ekyo mu mmotoka kubanga yaŋŋambye olumala okwogera erinnya awo wennyini ate waliwo ekirabo ekirala kye tujjayo mu mmotoka bakireete nga nakyo kyange nga nakyo kikyo olaba abasajja babayo abali romantic waliwo ababa batutamya omukwano naye waliyo abagutegeera nga bo bateekamu effort buli lunaku sisuubira nti era banna katamba lwaki odawuti nga beera n'omutima gumu twakeefuna omanyi osobola okufuna omuntu tugeze wiiki emu n'akusangula amaziga g'okaabidde emyaka 10 n'ogamba ono ye yali luddawa katamba walwawa tobiraba oli ne yeebuuza nagana naye bannange gundi wali luddawa n'ondeka okukaaba ebiseera ebyo byonna sosobola okufuna omuntu omwezi gumu n'akusingira ow'emyaka so byonna bisoboka otherwise nange simanyi ansuubire kabaleete ekirabo ekyo bwe kiggwa nkuba essimu but simanyi nange nze omuntu yaŋŋambye kimu shifa nange kennyini simanyi linnya lye naye yaŋŋambye naye kati omuntu n'akuwa ebirabo byonna nga tagambirinya mukwano bangi bajja gye ndi omuntu n'akugamba n'akuwa details naga anoonya omuntu bw'ati n'omunoonya n'ogenda wawala but nga toli sure who akutumye nga nange simulabyeko gunaaba mukisa
okola ki nga kyenda banga era kikozeyo iyo inamu doubt anti kati embeera yani kuleetera obutakkiriza kubanga nandi nakowa ebintu bya love nali nakowa ebintu by'omukwano naye bw'abanga yeye so I have a gift for you nina ekirabo ky'omukwano surprise bwe ziba so kirabo kikino ekirala yaŋŋambye olumala omuteeba bw'ati ng'oyogedde erinnya nti lino wabeewo ekirabo ate nkireete kino ekirabo badde ndeese ekirabo kino ate ndyoke nnyongerezeeko ebirala nga bisinzidde ku ye okumpa ekigambo kye gwe abasooka okubaako ky'omugamba nze sirina kye nnaayogedde siratenga neyanza ebirabo byange surprise nayanza mukwano kaakati ateebye simanyi oba lyerinnya lyonze akugambe alina erinnya lyaŋŋambye but nze tewampa mannya go gonna erinnya lyo nyinako limu nyinako lya chosen bam gegago badde manyi wampa chosen ne bam n'otampa lyakusatu gegamanya gange gokka kozi waŋŋambye erinnya ki Teddy waŋŋambye erinnya ki tewalikoze ebintu bino mbadde nsuubira yeye ani ono nze mbadde manyi kati bane bino mbikole nti kuwadde manya and by the way I'm recording everything ne bwe mba simugambye nkikoze nga bwe yakintumye era ajja ku rewinding akirabe aŋŋambye yantumye Katamba nze Katamba nedda banaye abakazi mwagala nedda tebisoboka abakazi mwagala ki banaye temubaamu violence jangu baani nedda bino tebibaamu violence waŋŋambye shifa njagala mazima tewaŋŋambyeko byakukwata mukazi mukubaluyi simukubaluyi naye abakazi mwagala ki banaye anti mwogereko ayinza okubanga engeri genda eri togenda ayina ensonga ze ayina ensonga lwaki lwaki oyinza okukola ekintu ng'ekyo nze mbadde simanyi nzija innocently nga simanyi ebyaddala bwoza nanditambudde gamba onzibireko bwafaanana n'ogaana kati kubanga si bwe baŋŋambye okikola wali ŋŋambye mweru oba muddugavu si bwe baŋŋambye okikola nange mbadde nkikola nga bwe bantumika naye weteeke mu bigere byange ku kasitoma nga yakutumye okitegeera kyokka muntu n'akamufuna golowooza ngenda kujjawo omuntu omulala aliwago kati nze nandimutegedde ntya singa teyankubira ssimu ali musabye ebifaananyi naye gwe nokkiriza oleeta ebirabo nga n'ekifaananyi ky'omuntu tokimanyi ekyani ekiki oba ekiki ekyonaava ati naye musisinkanye kati ku last minute sibeera naye okimanyi abeera eno olumu abeera mu safaari sitoole y'ogimanyi mukazi gwe oli mubi nze mubi okitegeera ne bwe wandibadde gwe nga gwantumye ne bukya noba nga gwantumye kuba nze nange saategedde nti bwe nzija gy'oli nze nyimuka nemba gyendi nga mmanyi nti its good news
nga bw'omanyi mukazi munno oli mukazi omanye embeera gye tuyitamu ogimanyi ngimanyi ne munaye tutuukanga ffenna munnange ng'omuntu omulimo gwo gwego gwe wasayininga n'omutima gwo ne bw'oba nga gwankubidde n'oŋŋamba nti shifa kino nenjogerezeganya naawe olabye we were recording everything lekerawo gwe tomanyi kyokozeza kati bulamu bwabe bireke singa gw'obadde otyo fiirwe gwe wandyogedde golowooza nze mbadde nsuubira nti yayinza obikola simanyi nange ate nange gw'obadde olowooza nsuubira nti nasimbudde okuva mu kibuga nga mmanyi nti waliyo katamba nange saategedde fine genda okay kale mama nzire mu motoka sebo jangu munaye kubanga sebo nze munaye simanyi oba ekimuli obadde oyagala kimuwa tukimulekere kuba nze ofulumye bufulumi kati nenvaayo nakyo nkimuwe wali nkole ntya sokondeke kati nzire e Kampala wangambye osaba kumanya mazima amanya amazima olumu galuma omuntu asooka oyagalira amazima naye nga galuma omuntu yenna ng'oyagala amazima olina kuba ready to handle the truth okitegeera kati badde nsaba nze ntambule ng'obudde bukyalaba kyowansabye nkikoze ate kati omanyi olumu nange bindeetera obuzibu omuntu nandabanga nze yazza ottabulamu ababiri kati wuno omenyesa omutima singa wasigaliddeyo nga tomanyi mazima ebiseera ebisinga si buli muntu nti asobola okuhandolinga amazima ate nange mbadde sirina bwe ngakweka laba kyetuba tukola eri ekikyala kyange olina kikyala kyo Teddy kijamaika akiyita kijamaika oli mu mayindi zo bulungi wano wetuli oba tolyoke wetaagamu time byoyogera oli mu mayindi z'entuufu mayindi zange kati tukikole lumu eki ati mbaddeyo nekikyala kyange akiyita kijamaika tugendeyo olina mukyala wo ye Jamaica bambi kyo kibadde kinjagala Jamaica akwagala mbadde sibirabawo nga ndowooza ate ye muyaaye naye nkizudde kyogamba obadde oyagala abakyala bano babiri nga womanya abasajja nga we nakugambye nalabira ku mukwano gwange kati kwe kuteekawo kino ekintu olabira ku mukwano gwo kati noteekawo ekintu kati tolaba oŋŋambye omuwala tugende tumukolere surprise ateebe erinnya lyo n'ateeba katamba kati ate naye wuuyo ng'olina naawe ate obadde naye obaawagala babiri olina Teddy kati ate wuuyo oli kuŋŋamba Jamaica toli nali muyita muyaaye Jamaica ng'ono manyi ye mutuufu kati kangezese ku Jamaica bwe ŋŋenda ogezese Jamaica kinaakusanyusa mu mutima kuba yanjagala kati nange at least so ye Jamaica oli sure nti akwagala ye byankoleddeko okay. Akabanga ndaba yaliba ye mutuufu ekitegeeza gwe obadde omutima gwo weemalira mu Teddy naye nga Jamaica akwagala naye nga gwe tomulabawo obudde obuwa Teddy
nga yoli nga ndaba ye muyaye just manyi muyaye kati ng'olaba Jamaica muyaye nga simuwabudde naye kati obadde oyagala ebirabo ebibadde ebya Teddy mbitwale wa Jamaica kati ye muwe buwindoza ne bwe simugamba nti teeba ntuukewo mugambe nti gundi aŋŋambye nkuwe ebirabo bino tukole kyekimu kiki yeah. Kino ate sikisinkanangako ebbanga lyenkoledde ebintu bino so kati bino ebiganye ewa Teddy tubitwale wa Jamaica nabyo olyokke nga mbirikodinga ku kamera Jamaica abeera mu kitundu ki tekyoba omanya Jamaica abeera kitundu kisebo abeera mu Kitoolo yewa kiri eyo mbalala eyo Kitoolo naye alinaanye wano kale si wala nnyo Kitoolo nakyo kirinaanye wano embalala mu Lugazi yeah. Waba tali mu Kitoolo waliwo mikwano gye watera okubeerako bayitawo mu Kizungu nakyo kiri muno mugundi mu mbalala era kati tusookewa tugende mu Kizungu yetuba tusooka but kyokola tokyejjusa oli mu mind zo entuufu oba just okikozesa busungu olwaki tomaze kwebaka n'okirowoozaako kale n'ompita olulala anti lwaki nkikoze maze kugwa mu shiti deni nendabanga oyagala tugattewo lumu si byakudda Kampala ate nzire n'ebirabo biibino weebiri already yeah. Ne bannange kino sikirabanga kale naye ye nkakasa yaliwo mutuufu ku byakoze tomanya ye mutuufu kusinziira kati obudde buno bw'otudde ng'oli akumenya omutima n'otandika olaba ebirungi byono ebya Jamaica lwaki ye Jamaica nickname gye muyita sijabuuza nnyo ekyo kiba personal kuba nange teri abuuza lwaki nze Shifo oba lwaki nze Hope kale tukwatawo okugenda ewa Jamaica tukwata kkubo ki kuba eno simanyiyo tudde wano katugende ewa Jamaica kubanga sorry kubiguddewo naye nze bamanyira omuntu w'ositukira nti njagala mazima oba ready okugahandolinga tambukire wano kale kamale kagenda malafuna gyakyukira mu mbeera zino bwe ziti ye teyeebuuze nti kiki bamaze kukuba miggo kanesooti so amulaga mbeera zempitamu togenda ye kimulaga kati ogenda tuuka waali kuba saagala ate omanye abasajja abamu omumala ofuna obusungu ku muntu ate onoonya g'obumalirako kati oyinza obba oyagala mukazi watte oli ali mu ddemberi ogenda ate omumalireko heartbreak nze ndaba oyangu yosalawo okumuvinga ku muntu omulala ontomuwaddeyo na chance mumale kwogera akyayinza okugamba nti oba katamba kino njogedde katamba lwakino tomuwadde chance for that omukyala kale bambi abadde andaga nti ndi omu oyo Jamaica Teddy kati ate ng'oli ampa obudde Jamaica bambi simufaako kati ate raba Teddy kati addewa ndaba wano round ndaba wano tukyamirewa omukono gwo naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda bannange oli ready oba ye tugende bugenzi naawe omuwe ekirabo nga tetuzze mu byamugamba kuteeba oli ready tonnenya nti mbatabudde edda manya kituufu kale sigenda kukirwamu
kuba nange njagala kukola ki kugenda kubaako byenkola kati wano nzirewa neero ogenda sooka osigale mu motoka nga luli kati nzirewa bwe ntuuka ndaba like environment erimu many people yambukira wano waliwo obulumu bungi otuuka awo n'obuuza Jamaica newaaba taliiwo abeera basobola okulagiriza gyali kale ogenda kutuuka okujja wenna ng'alaba toganya mu mutima gwe totya kale nze kankole kyoŋŋamba nziruke nzireyo kuba bannaayo obudde nkuwadde obumala ziri wano nyingi simanyi nawe nzira sokulayizi zino gye ziri tutuusa jebaleko nnyabo jebaleko ssebo kale nawe jebaleko nnyabo kale ssebo mbuuzaako ewa Jamaica ye ssebo waliwo obuzibu yii muleetedde kirabo muleetedde kirabo just nze mubuuzaako namuleetera kirabo kyokka tewali buzibu sirina buzibu bwonna muntu alina obuzibu ajjanga nze ojemba twaliwewo kale neyanziza ssebo tewali buzibu nga mukwano gwange muwa kirabo namukuba ku bufaananyi kyokka bweki kyokka just that jami Siza Jamaica wamulabye tabanga yatambudde bannaaye Jamaica bamanja bwaba wali tewali buzibu just bali bazimba muleetedde birabo nzo osanga naffe tugenda ssanyukira mu birabo muleetedde ebirabo biyitirivu soko gyolabye naawe jangu baleko tewali buzibu nsaba kubuuzaako birabo oyagalwa bw'obanga oyagalwa ebyo byebikutuukako byofuna Siza munkoleddeyo ka birthday to boss ebintu byammwe mbimanyi kirabika munkoleddeyo ka birthday jangu nkunnyonnyole kati maama twerengerera mu ngoye tuli mulongo distance relationship How are you? Hey. Nzenga sasoma. Jebaleko Jamai. Bana jebaleko. Ate bino bikola kiwa? Oyagalwa nebyaddala ebintu nga tubizze ebbali. Olina omuntu akwagala ennyo. Ayagala alabe nga tukwasizza ekirabo kino ekiri beautiful tukubeko nakyo ebifaananyi. Nyina n'ebirala bingi nnyo eyo mu mmotoka. Biyitirivu birabo kamera nawe sikutegeera kirabo kinayagala kikulinaano oti bakuba obufaananyi obwo bwolaba nga kiri beautiful bwanga bwoli kirabo kyo kirabika bulungi kwateko tugenda kuliira wakatonda saidi ne saidi naye gwe sooka olabe mama oyina omuntu akwagala ennyo ye wamutegedde mama wange bino tebirimu mama wange anjagaliza naye nga lwaki tasobola ne maama Siza sooka ojja olabe ku kirabo kye bandeetedde maanyi jangu okirabe maanyi sooka ojje jangu olabe gwe kivuddewo ekirabo wamwagalwawe sooka okwateko gwe
Zino sente mmeka? Naye kigenda nnyumira nnyo nga gwakikutte ebifaananyi anti ebifaananyi byo nze nga sirina njagala kale olina omuntu akwagala ennyo si maama si brother si sister ate si friend mwami wo boyfriend wo oba fiance bwe watyawo wagwa bino binsobedde mikwano gye bonna baabo bakutunuulidde ate bagenda nakunyambako tutuleyo ebirabo ebirala bingi naye sinnabitegeera ndaba kamera entunuddemu nnyo omusajja yani kyekyo ebyazze tebiddayo tutisa ebirabo byo ani oyo gwe gw'osuubira nosowulidde oba naye nga gwe nalina twekyawa omusajja yani gwe mwekyawa tasobola kumpa ka break up surprise break up surprise nazo bazigaba bazigaba naye sizimanyi banemugire tukole zi break up surprise break up surprise babwekyode bana babwekyode benaku zabatitaddemu ati akyekanga yankyawa nga yakukyawa ate nakukolera surprise katusoke tulowooze tuve ku batukyawa tulowooze ku batwagala naku zino nga paziko kino oba ekibadde aki si ekyo kyani mbuliraako anti kamera kati laba zizo zintunuli bino byawoli yekka yinza okwogera wano ne banteekayo nenkyayibwa yokka omanyi video budduka eyo ne butambula ku zi tiktok yekka byoyo yekka eyatutumye ani alimba bannange banno nno bajubisa bite Hussein yandetedde ekirabo manyi naku zino yadandika ennyo semanyi tugende ne Hussein tugende ne Hussein oba Hussein tugende ne Hussein nyina namba ya simu ka surprise kano mama tonnalabako mukwano okwata oteekeyo gwe ekirabo kyako nedda tusooke naawe kigenda kukusanyula nnyo ng'omaze omanya omuntu tonnalaba na birabo tonnalaba na birabo mukwano tonnalaba birabo nange binsiiwa okujjayo mbikwasa nkubira Hussein nkubaka mani yakutumye nkubira Hussein simanyi ebyaddala terobiraba naye leero egudde ku nze naye olaba nze nyina gwe ŋŋamba nti ono basimanyi bwaba si brother wange Hussein brother wo yali mwagalwa wange kale naye tetulowooza ku baali tulowooze ku bali oba isima gwe tuli naye kati isima nti awadde atera okuntwala autu ekitegeeza yalabika okukola ebintu ebimalayo yalabika adde atera okungulira ku tugatto kunsiba nviiri bannaaye oba yeye isima musajja musiraamu oyo mwagala nnyo ankolera nnyo busupurize nga mmwe babiri ngamba akolera surprise kati kirabika yanjiyeemu kino ekimuli tomanya oba yeye oba isima kati oba okube ku ssimu kuba kati bonna benkugamba kwaba ababiri tusibire kwabo Hussein oba isima kati gwe nkubira mubuuza erinnya ki dondako kubanga kati sigenda mubuuza ssebo nti gwe Hussein oba gwe isima abula tulondeko limu kubira isima tugende ne isima leeta ekirabo ekiri mu motoka tulina ekirabo namba 2 baŋŋambye omala okwogera erinnya waliwo ekirabo namba 2 ng'oli akireeta then bw'amala oleeta ekyo ekirabo nga tukuba essimu nayo
yayagala byassanyu byokka kati ndakwefiiriza omusajja bintu ebyekiyaye ŋambaako walaayi aliwa kati olaba bino ebintu bwe kikutuukako gw'osibirako omu gw'otayagala kufiirwa bonna tosobola kubanga abantu bonna baagala kyenkanyi nekitakolaba kino ekirabo walaayi gwe bwe bakikuleetera ndaba ssente ndina maavu abanyangi yeemu surprise munnange akwagala ennyo abantu abatwagala bamanyi okukola ebiri extra miles kati nkuliiremu muki abantu nno nabo bagera okuntrikinga tebaŋŋamba mannya gaabwe bantuma butumi kanange neekangira awo ku seeti kabulaza akusekerera bitya kabulaza yabivuddemu asembedde omuko asembedde wali entano tonalaba birabo nkugambye Jamaica tonalaba birabo ayagala omujamaika we bitya anti nkola by'abajamaika ebyamala ebyo ebiriwo ebyo biŋambeko nakasagala bayigiza bukodyo bwange kiki abajamaika nti yabbala nga bakuba kuzi 180 tubikolera ddala osanga bibyamusikiriza oleta ka surprise mazima abadde wala yalo tumalidde kuyisima tumalidde kuyisima katunula eno nkuba essimu kale tunula eno osanga olengera ennamba tumaliriza ku isima ngenda kukuba ennamba ya isima isima wange omubwati okay teri mulala kale kanfuna ekirabo namba 2 tuli kufuna gift namba 2 turn around chuke emabega nkozi wange isogera luzungu tunula emabega ekirabo kiri awo namba 2 emabega wo behind you omulungi okola kiwano okola kiwano Jamaica shishi guno guchoze ni weda gwe gulese bino yakuludi si guchoze mbadde makukola ko ka surprise banne bino sibyagala obudde yalese ebirabo yakwadde surprise tozaagala musajja gwe obudde amanyi isima wange kumbo jozungana nebi Jamaica omanyi ndako sente nzaagala sokoleke kakwatireko anti oyinza onyiiga ne bikuza otoweerera siza Jamaica sente sigenda zikuwa naye sikwagala sigenda zikuwa naye sikwagala togamba kwesiba anesiba kati ajja zungana na birabo ye ebirala biriwo mukwano njagala sente twagala sente teri kirala kati kyoyina omumanya mukwano sente nzisigaza naye gwe sikwagala era we bali kunteekamu ka surprise naye njagala isima wange oli omwana mmala oli isima kyoyina omumanya njagala isima wange mukwano yatuuka otsatuka ate otaddeko n'omululu iye ajazungana nesente ebirabo byaffe tugenda kulya naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze mama neyanziza naye golese simumanyi simula nga maze okuwa ebirabo ekitegeeza surprise naawe zino ozitya sizitya naye oyagala zijje naye ozaagala otya ekitegeeza bwe bali ntuma gy'oli oyagala ebirabo naye ebyomusajja kati ffe tunaamanya tutya nga tujja gy'oli tusinziire kwabireese tetumanya naffe ani g'oyagala ani g'otayagala kale yabireete tumerabirayeeyo mana nga we tutuuse bagalo child ne baboy child be batandika bino ebintu ne baboonoona
be batono bakola batya ba boy child abasoka batumenyamenya emitima kati ko mmwe ne musalawo ki n'ebyo ebintu mbadde mmanyi biri eri waffe Buganda Masaka eyo Kampala nene embalala gyebiri era bingi nene embalala gye biri nze mbadde mmanyi eri engeri gye bagaa nti Abaganda abashuma mbadde mmanyi biri eyo waffe abanyankole basingako abanyankole kati basinzeeko tuli bubi nze bimpeddeko era bwe badde bantume eno embalala nga nzija nsanyuse ngamba abeeno balikkiriya bagenda nga kiggwerawo kumbe baboy child babatawaanya dda ne baboy child beeno bazibu nnyo balinga abeeri maama kanve wano kaŋŋende lwe banantuma ewuwo nja kujja nkitegedde kale nze ndabi omusajja takwata ssimu omusajja takwata ssimu god kati nkole ntya bannange shifa waabwe god kisanze embalala buli omu bannange n'omulimu gwe tuwa abantu ebitiibwa emirimu gyabwe sirina kyakukola I signed to do this okukola omulimu gwange of course yonna omusajja takwata yina ebintu bye biraba byennyina omuddiza ekimuli kyo bakitutte ekyo nga nja munnyonnyole kati ekyo naye ng'abo badde oyina bw'oyingirayo banje ebyo ebintu otya abantu bali kuŋŋaana gwolemereko he's not picking ate nze nyina okuddayo sigenda kusula eno kati nkole nte bannange kankube gumu ogusembayo bisimillah one last call ebirala munnange bannange siraba oba yakuttewa musajja wattu atuuse endowooza alabye aswadde ku kitundu wajjudde abantu baba ndabyemu bino kyendabye eno kati ekyo kiba essimu ekola ki ekiki called is not available at the moment. Please try again later. The telephone number you have called is not available at the moment. Please try again. Omanye in life tusanga ebintu buli lukya ne luziba nze nosho yanjigiriza nti buli lukya ne luziba whenever you're meeting strangers buli muntu alina embeera ze you'll find people differently, different behaviors, different culture, different way of thinking and different everything atakimanyi nefe abatambudde tukirabyeko because we move every day every time tukyusa ebifo tetumanya be tunaasanga tetukuze nabo you just find a stranger you explain yourself nazze gy'oli akutuma naye stranger kati nanditegedde ntya nti ate omuntu antuma naye ayina abantu yabateekaawo byebyo osobola okuba n'abantu bangi bonna bataddaawo nakino ndabye ekipya ate n'ekyo kigenze wala okuba n'ekirabo noga kati tukijjewo ono kati tumaye tukigabira oli ekyo nakyo kinkubye wala kwegaba byonna biwanvu genze njogere kimenye kindeke ki nze kyendabye olwaliro sikirabanga gyensanze Jamaica gyensanze Teddy kati ku bonna ani mukyamu Teddy yayogedde omusajja we kyemmanyi ebintu bino buli muntu ayogera gwa nze simanyi siina gwe ngenda kusalira musango siina gwe ngenda jajinga embeera bwenjisanze ate bwenjisanga bwenjibawa agirabye girabye abiyise biki biyite biki abikyusanga bwalaba bikyuse naye n'ensi okuyiga tekukome byewuunyisa tebiggwayo nsigadde ndina kawombe Shifa Hope omusajja alinkubira essimu because I have other stuff bimbadde nyina owaayo so kati nange siina wayandaze nti birekaawo namusanze ku makuba abadde yankubira essimu kati siina kirala kyakkola enamba zange oyita ku +256782101569 enamba eri ku screen surprise tukyazikola tukugamba nze basimanyi kati n'okusimbula all the way up to here ne tukola such a loss yandifunyeeko omwamuteeba okitegeera naye ate naye nze simanyi bannange mundeke buli omu yamanyi ntuuyanye nno ne wendi wano nkankana
lwakwegumya kati ne wali yanyiigidde oli omuwala Teddy amukuwaddemu siraapu ate naye ayinayo era omulala Teddy ate naye ayina omulala banensi eno saako ono aba ayagala ono oli ayagala oli n'oli ayagala oli gwe ayagala tamwagala mweraba Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa